Rosh TV kw'oli beera nga osubscribinga, olikinga, okomentinga ate era osharinge osobole okuba nga omanya ebifa mu entertainment. Amawulire ge tukuleetedde ge g'omwami amanyikiddwa nga Bruno K eyawunze oluvannyuma lw'omugagga omuto omuyiira omusimbi omuyitirivu gwe yabadde tasuubira we yabadde wali mu kivulu kya Farida Nakazibwe e Masaka. Beera nga osubscribinga, olikinga, osharinga ate era okomentinga, bingi bijja.